Honorable Zaake Francis Butebi oluvannyuma lw'okusirikira ebbanga eriwerako si lwakuba nti ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda taziraba. Nedda, omukulu ono n'ensonga aziraba naye abadde akyazeekenneenya nnyo. Mwami Museveni agenda n'alowooza nti buli munnayuganda musiru, naye munnaye okusirika si butamanya. Honorable Zaake avuddeyo bulungi olwaleero n'amwanukula ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Honorable Zaake agamba nti ebigenda mu maaso mu ggwanga ne bwe mulaba Mwami Museveni asinga okweraliikirira olunaku olwaleero. Ono agamba nti atya nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti Kyagulanyi Ssentamu ayina abantu. Akimanyi bulungi nti singa Robert Kyagulanyi Ssentamu abaako kyayogera olunaku olwaleero, abantu abamugoberera batandikirawo okuteeka mu nkola ebyo pulezidenti by'aba abagambye okukola. Y'ensonga lwaki Mwami Museveni atya nnyo. Lwaki batya nnyo Bobi Wine? Nti Mwami Museveni ne kagurupu ke be bantu bokka abasigaza bizinesi ez'amaanyi wano mu ggwanga erya Uganda. Era buli munnayuganda abo be mulaba ne mwesiimisa nti bambi gundi alina essente, gundi ye alina ebizimbe mu Kampala. Abo bonna bakolera famire emu. Mwami Museveni ne bakagurupu ke be bakozesa bannayuganda wano ennamba esinga okuba ennene. Kyewuunyisa nti famire emu naye yeekozesa bannayuganda abasinga obungi, bano be babawa emirimu. Naye si buli munnayuganda nti bagenda kukuwa omulimo. Nedda, tosuubira nti ojja kuva gy'ovudde ogenda ogambe nti kasita balina emirimu bannaffe banaatuwa. Bawa baabwe era be bamanyi. Kyova olaba nti abantu bangi babonaabona olwaleero n'otuuka mu kibuga ne bagamba genda wano tojja kukolerawo, nti n'ekibuga kati kiriko bannannyini kyo. Kyova olaba nti Buganda nga bwe baagigabana, ne Ankole bwe baagigabana, ne Busoga bwe baagigabana, na buli kitundu kya Uganda, nti buli lwogendayo osangayo bizinesi zaabwe. Kati bw'osangayo Abasoga balinako emirimu abakola, tolowooza nti bakola gyabwe, bakola gy'abano abafuula abagagga nti be balina essente z'eggwanga zonna era be bazikontrolinga. Lwaki Museveni alowooza nti buli munnayuganda musiru? Kubanga ekisooka bambi nti bannayuganda ekituufu babadde bamutya, nga balaba ebigenda mu maaso naye nga tebasobola kubyogerako. Bwe batabyogerako ye nalowooza basiru tebalaba, naye ate mu kaseera kano nti baazuukuse nnyo, kati balaba buli ekigenda mu maaso. Kyova olaba nti buli nsonga egenda mu maaso mu ggwanga Uganda, buli munnayuganda agyenyigiramu kubanga kati baazuukuse okutya kwaweddewo. Ke kaseera bannayuganda balwanirire ensi yaabwe. Kyova olaba nti bwe banalaba ebikyamu bagenda kuvaayo babyogereko. Ensonga lwaki awalampa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala nga bamenshoningayo speech gye yakola mu bitundu by'e Luweero. Honorable Zaake agamba nti ono mu bitundu by'e Luweero gye yalwanira olutalo, era ab'e Luweero be bamwegattako ne bamuyamba okumuleeta mu buyinza olwaleero. Naye namungi w'omuntu gwe yatokomola mu bitundu by'e Luweero bagamba nti abantu 50,000 n'omusobyo yaleka abattiddeyo. Wabula kati obuwanga bw'abantu obwo bukyali Luweero n'olwaleero, yalema okubufunira wakiri ekifo nti buziikibwe. Abantu abo atya nti singa Kyagulanyi Ssentamu anaatambula ne batuuka ku kifo ekiwali obuwangwa obwo, bannayuganda ne balaba obuwanga bw'abajjajjaabwe bwe baafiira nga Museveni yabatugumbula, ekyo kyokka nti kiyinza okubeera emmanduso egenda okusitula bannayuganda balwane bejjeko Mwami Museveni oluvannyuma lw'okutokomola bajjajjaffe ekyeyonoonere. Kyokka ye gwetwalowooza nti alwaniridde mirembe, n'olwaleero ng'emirembe gibuze mu ggwanga Uganda. Kyova olaba olwaleero atya nnyo speech Kyagulanyi Ssentamu gye yakolera e Luweero, era atya nnyo bannayuganda okuddamu okugenda e Luweero bakuŋŋaanireyo mu kirindi bwe batyo. Kyova olaba nti ebyo byonna babisiba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye bamutiise bamukyayise okutambula ebitundu bya Buganda ebisinga obungi, kubanga ate mu Buganda bakozeemu emivuyo miyitirivu gy'atya bannayuganda okumanya. Mwami Museveni kyakola okutya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kituufu, kubanga ne bw'oba ggwe watya nga gw'oli mu ntebe n'olaba omuntu azze nga azze amalirida ayagala kuggyamu, oyinza okumulekera emirembe? Kati ne Museveni naye tumuleke, bw'aba atya Kyagulanyi Ssentamu mutuufu okukola by'akola, mutuufu omuteekako propaganda, mutuufu okumuteekako enkola ey'okusiga obukyayi, kubanga naye amanyi bulungi nti bwe simwonoone mu bantu amaliridde agenda kunziggyako. Naye lwakuba kino akikoze leeti nti bannayuganda baazuukuka. Buli kyoyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti omwonoone mu bannayuganda beeyongera kumwagala kubanga bamanyi bulungi ekigenda mu maaso mu ggwanga. Byabalaga nabo babirabako, kati n'olwekyo kino akikola mutuufu, naye ate akikoze mu kadde akakyamu nti akikoze leeti nnyo. Katemba ali mu ggwanga lina komedi apulayingibwa Mwami Museveni n'abantu be n'abantu baffe abaagala okulaba ng'oluusi beesanyusamuko, nabo tubasanyukirako ekitontono, naye nga ekisinga okuba nga eky'amaanyi nti kubeera ku mulamwa
kubeera nga tuli focused era mangu ddala njagala okugenda ku nsonga yo gyombuuzizza oba gyagatukutangazemu okutuwa zaffe zibadde zitambula ez'ekibiina kya National Unity Platform. President waffe nga bw'abadde azikuliddemu ng'atambula buli wamu tutambudde mu Western Uganda twasookera mu kabuga mu Kaalamatendo akatiiriika amata n'omubisi embalala nte n'omuzigo muganda twatuuka nga wawunya amata gokka nga wawomerera walinga mubisi gwa njuki embalala mama awo gyatandikira okumanya kyoyogedde kituufu twatuuka ku nte era enkuba netonyera ku nte kwennyini emikisa gyenyini blessings president ofulawo okujja muto wax tonde ekisooka lyakona ku president ate buli obutonotono bwe yagamba batugamba twayiwayo mazzi simanyi oba nembalala twagayiwa mu bbanga nenamugongo bwekyali nga bitudde president nga atudde wano bwati twagenda okulaba nga olwamala okwonfera erinnya lye bweti nembalaga tandika tuwa nga kitegeeza katonda yali abulesinze tuweyo was blessed from Mbalala era twafuna omukisa gw'amaanyi nnyo Mbalala era singa mbadde manyi olunyankole nandibadde njogera naye namba ajja binyambako olubya byogera nafunayo yonna nafuna buli wamu nafuna abakazi bana bana oba omukisa agezaako wakiri babakira mwemwebale nnyo tubagala nnyo era mwatukola bulungi nnyo abantu b'Embalala abantu bankole okutwaliza awamu mwatukola bulungi twaniriza vice president waffe yatwaniriza bulungi nnyo era nakola embeera in organization nnyo tuwa yaffe nebeera bless netandika n'emikisa egy'amaanyi ate n'abaana b'Embalala kubanga Mwami Museveni yali atudde amagye gonna nga gali ku beautiful agali mu uniform abatali eyo nno gitwasanga n'ekisajja ekyali kyagala okutta president mu ddawo kabiri nga kitadde pisto mmotoka namanya twagafuna ate nga mukozi omu ku leegi ezimu twabiteeka naye awo okiraba kati tuwanjinyumya bulungi nnyo ng'ebitono byali kuba nali wali eri ku kido nga bulijjo so mu mbeera eyo kisajja ekyo abaana ne bakitangira obutakola kavuyo na violence kuba baali batuteekamu abasajja ngaabo ng'ekisajja ng'ekyo okulaba nga bakola embeera ng'ebyo nenoowulira enanga ng'alepeka nti ate kati abo babeera batya nga muli bangi bwe mutyo omuntu ng'ali omubwadde mutamukolako mwami enanga nangira muli so Embalala bwetu bwe yali netuyingira mu kisaawe ky'essomero awo wakati mu kibuga waliwo omukyala bwe walaba omukulu eyafukamira mu maaso gaye nga ambuulira ebizibu ebiri bane mulyose ne mujja wano tetulina bujjanjabi amalwale naye ngaayogera lunyankole ne ngamba abantu interpret okugamba ffe twalowooza honalebo mwabali mu palamenti twalowooza nti osanga ffe bannayuganda tulina kyetutalaba ekiri mu western nga tumanyi bo bali bulungi naye bwe twatuukayo honalebo ennyanyiriza gye batwaniza tubagala tuve nayo balabanga mwabazze okubanunula okubatwala so nga ate ffe twalingero nga tumanyi awo ebirinnyiri kyokutangaliza eddala ku bantu bambi abamu abakyawa baganda baffe aba western nga bagamba babalowoozesa nti bo bali bulungi oba nga batulowoozesa nti Museveni bo Mwami Museveni yabakola bulungi netubibubi Mwami Museveni bwatyo bwawukiisa eggwanga lyaffe lino n'awukiisa abantu baffe tukolabanye ekyokulwanyisa namba moja kyakozesa bwati okulaba ng'abantu okumanya kwabwe kubeera kuki ono so mu mbeera eyo abantu b'Embalala nga bw'olaba nti oba nga Western Uganda yonalina okutwaliza awamu nti yateekawo ekintu nga ne mu palamenti yenyininyini nga be basingamu abaka abangi Western Uganda n'akikola mu mbeera bw'ekyo ng'abanga agamba nti bo abali waadinze era bo abakoze eki abasasudde naye ng'ate otuuka ku ground ojja kwewuunya ateri saavisi nayo nga beebifo ebiri mu busoga kuba Museveni agenda n'alangira abasoga obwavu naye ng'ate yekennyini yabataddemu naye kati neeri ng'ate obwavu buli mu busoga nga neeri bikola ki gyebulire nga bw'ogenda mu malwaliro temuli ddagala
nga bwe kiri mu Buganda wano nga bwe kiri mu Mambuka mu Northern Uganda nga bwe kiri na wano Mityana bwe tuli nti bwe tusala zino tutambula bwe tuyingira eddwaliro eyo erya Mityana hospital eddagala temuli equipments temuli abasawo bali mu mbeera enzibu ennyo bali mu mbeera mbi otunuulira bwe basula wokawukawuka nga ne embalala gye twali wakati mu mbalala city twogera ku city emukozi city kuba mbalala ekwata namba 2 mu city oba ku Kampala mbalala ekwata namba meka 2 naye inja bajjawo ddala wakiraba ate yali industry erina okubeera industrial city so mu mbeera eyo nti abakyala abo era bakutukira ne babikugamba bulungi nnyo mu Lunyankole era abantu nga babitegeera bulungi ne babeera bulungi nnyo so nti Mr. President okugenda embalala nti yateekawo kitooki ekinene amulisize eddala mbalala yonna ne tujanjuluza n'abantu abali batagitegeera ne bagitegeera n'abo mu Mambuka abali babeera balowooza naffe abali wano mu Central abeera balowooza nti embalala mu kintu kiri mu mbalala era baayogera bunyo yagamba eno abagagga batono omugagga omu yabakozesa Abanyankole nga kumpi nga 100 omu bwati abala bonna nga baddu be nga bo abatadde mu buddu bebeera ku zifaamu beera ku kine mulaba amanimiro amanene nnyo naye nga bambi Abanyankole abasinga bali bakozi mu nnimiro ezo nga si bannannyini yagamba nti waliyo akakungu k'abantu naye ekiri nga bwe kiri wano mu Buganda nga bwe kiri mu Busoga Busoga abagagga gye naye nga batono nnyo ate era nga bali mu famire ya Mwami Museveni naye ne wano mu Kampala bwe kiri North mwe kiri ne mu honorable twatunuulidde member of parliament twatunuulidde ku babaka muri 5 plus ababaka 207 ekitegeeza buli kyalo kirina omubaka eri buli muluka bulina eba constituency kati nga yalowooza nti nno solution y'Abannayuganda enakuyita mu parliament kati bo balowooza bakuwa omubaka wa parliament oba olina omubaka wa parliament beera balowooza nti ebyammwe biwedde kumbe ne parliament terina mulamwa terina makulu bateeka obuteesinga kifaananyi kulumirako bantu naye ne mubeera eyo nga temuli powerless ng'amaanyi gali mu famire ya Mwami Museveni naye kennyini oba kitegeera so mu mbeera eyo Mwami Museveni engeri gyakozeemu ebintu bye nti ye alowoozesa abantu nti solution y'eggwanga lino Uganda bannabyabufuzi bwe tutunuulira tuwa zino n'abantu abangi ababadde bajja okuwuliriza ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kitegeeza ki eri national entity sookera ddala kutuwa engeri ezitambuddemu n'omulamu omukulu oba bwe zitambulamu era nga bukyatambula kusinza ku phase 1 nga bwetambuddemu kyetegeeza nti okusinza ku phase 1 nga bwetambudde nti n'omulamwa gwaffe omukulu gwakuzuukusa Bannayuganda era omulamu ogwo ndabye nga guvuddeyo bulungi nnyo kuba ekituufu kiri nti Bannayuganda tubadde twebaze tubadde twabivaako oba ng'abakyabiriko tebamanyi kiddako nga buli omu abuuza yenyonta gyetwalaba abantu bwe balu ennyonta y'amaanyi nnyo era okujja kw'omukulembeze waffe okujja kwa pulezidenti waffe kwazuukusa bwe kiba kiswa kyabuuka ne kituluka n'ebyana ne bikola kibifaayo n'ebyana kyekyali embalala bwe twavaayo ne tukiraba efooti bwe twavaayo ne tutulaba ekasese twavaayo ne tukiraba ekabaale Era gye kasese gye twagala n'okwongera okwebaliza mmwe abakulu pulezidenti waffe ne sekretary general nammwe ababaka abakoze omulimu miliyoni 10 muzitwalayo ku lw'obusinga okwetegekera obusinga abeerwenzeruulu jambo sana ate ne baganda baffe aba pulezidenti SG n'olukiiko lwonna olukulembera aba national unity platform miliyoni 10 ze mweyama mwazeeyama pulezidenti yazeeyama mu kutalaaga then n'agamba nti ajja kukwatagana nammwe muzireezinge mufune miliyoni 10 kulu zaatuuse n'ebisiiti twazitaddeyo ennaku z'omwezi ndowooza 10 oba 4 ennaku z'omwezi ndowooza nga 4 oba 10 omusinga ayingira lwenzulu ne pulezidenti gyali ne mmakwa tetubeere pulezidenti bw'abaayo namunswa bw'aba enkuyege zisigaleyo ate nga zikolayo
kale watulinde awo nno nange wenjagala okwebaliza president ennyo nnyini ddala okulaba nti ye wadde mwami Museveni yasosola era abakunju tabafiirako ddala naye ye president waffe afiira ddala ku mawanga gonna mu Uganda era ekyokulabirako kyeyakoze ng'ali kyeyakoze okusindika ssente ezo okuyambako amadda ga omusinga okuba ng'agenda mu bwakabaka buba muki wali nnyano Charles so kyebaliza ddala era eyo yennyini bwe twavayo Kasese ne tulumba ekabaale mu bakiga omukiga wamulaba omukiga ate bw'asalawo abasazewo abakiga tebalimba omukiga bw'akugamba ekintu aba akitegeeza omukiga bw'avaayo n'akugamba nti nkwagala aba akwagala era ekyo bwe kiba era kyagamba nti sikwagala bw'akugamba nti takwagala n'okumulabako tumulabako tebakiina abakiga bakubuulirirawo ate ffe bwe tugiramu enjogera enfu mbu bali aluga nti wabula bo baba straight okwogera kwabwe bali very honest bakubuulirirawo era kyebakulaga batulagira ddala ekyo kyennyininyininyini ekituufu ekigirayo ddala ekifaananyi ky'omukiga yennyininyininyini era ne batulaga omukwano gw'amaanyi balaga president omukwano gw'amaanyi nnyo era bali bataddewo embeera ey'okulaba nga ebyo yennyininyini bye bali baagala okulaba nga era batera president bali baagala kumutira ebyo era ne baswala twatimalira ku ofiisi buli wamu era okulaba nga ebyokulinda ba pulezidenti waffe bibeera ki ebyebidomu yaffe ne babiwamba ne bakola biki nga tebaagala tebalabi ate nga bwe baagala okukolera efujjo lyabwe baali bakoze maaluma bwe batuusa mu mbeera eyo era baali baagala okubiddanirwa yoneka kubbi gye tutambudde speech yayogerera mu western zina we zifaananira ku za Buganda oba ku za Eastern oba ku za Northern oba buli wamu yayogererayo bikwata ku bo ng'omulambo we guli kuzuukusa bannayuganda era buli paati gyogendamu abantu boolina okubazuukusa according ku nsonga ezo ezibakwatako bo mu kitundu kyabwe era woba olina okuba ng'okwata wali eri wennyininyininyini ewali ekinyusi era bwe twali embalala twakola ku nsonga ezo ennyininyininyini eziruma abanyankole era bwe twagenda mu fort ne tugenda ku nsonga eziruma abatongo era bwe twavaayo ne tugenda e Kasese era kyokkola twakona ku nsonga ezinguluma abakunjo abalwezulu era kyokkola abantu baba bafa omusinga twazikonako bulungi nnyo era kyokolaba nti ne sapoti eyo pulezidenti waffe yeyeeyama ku lwa national unity platform ate nebanga yatuusiddwayo era kituuka okwogera kwalo nokwebaza SG wamu okutuusa obubaka bwa pulezidenti oba ekibiina kyaffe fena wamu so mu mbeera eyo message ya pulezidenti yakonanga ku nsonga ezaffectinga abantu abali mu kitundu ekyo kuba ye aliwo nga representation y'abantu awo wenyini pulezidenti yagenda nga buli area awaayo speech okusinziira ku biruma abantu b'omu kitundu ekyo lwaki speech y'eluweero yafuuka ensonga buli omu n'agyogerako ebigambo byayawukana oba lwakuba nti bino byali bibakuba nnyo mu area zonna mu ggwanga lya Uganda buli emu erina paati gy'ezannya mu by'obukulembeze bw'eggwanga lino n'eri omuntu yenayinayina abaaliko ku bukulembeze ti bw'olaba mu boote bwe babeererako bamini babeererako bakulembeze ab'enjawulo nti area zapuleyinga loolu zaabwe ez'enjawulo okuleeta abakulembeze abaabako kati eruweero ekizibu kye tulina mu ggwanga lyaffe ekisinga obulimi ekireesa ebizibu byonna byonna bye tulina mu ggwanga ekizibu ky'abaluweero ekizibu kyava eyo Luweero Triangle n'emityana eno mweri mu Luweero Triangle munu mweri Kyankwanzi mweri Kiboga mweri ye Luweero Triangle naye ate Luweero nga yo ekiwali bwe twagendera ddala n'obuwanga bw'abantu bajjajjaffe abaana batte ebiseera ebyo bafuna kulowooza ku nakuzaalibwa bukyaliyo era nga bwe yabyogerako ti gyeguli n'alipresentinga n'embeera gye bulimu sawa ya leero ti they have never gotten a decent value up to this time so
ekyo kinyinyinyinyini bwekikoonako ng'abantu bakirabako bulungi nnyo bwe Museveni tayagala bayogereko era essaawa yayo n'okwata kamera eno n'ogende wali kuwango bwe Museveni takukkiriza kuvaawo bampedde takukkiriza kuvaawo nkutta ebizibiti emyaka 4 tebabuziikanga era tutagala ebubweru tugenda wali wennyini wali obuwango obwo twagala kitukirika kyawo simanyi bwe naayogera kwolwo lwennyini kirabika mukijja okuggwa kubuwangwa wennyininyini kubuwangwa awo wasingira ddala okutya kubanga abo they paid the biggest price okujja kwe mu buyinza kuba yakozesa baana baffe yakozesa bajjajjaffe yakozesa bamaama baffe yakozesa bataata baffe so kyokololabo okutya okwo ekwavayo bwe kutyo kubanga president of yakonera ddala ku nsonga kubanga ekizibu ky'eggwanga lyaffe Uganda wano kye bayita diplomasi abantu abaagala ennyo okuziba amatayi amakooti gano oba kitegera ekisinga okubaamu obuzibu ab'enfulanti bo bamanyi nnyo nnyo oluzungu balina ommo kyekizibu ky'eggwanga lyo diplomasi olowooza Mwami Museveni atikola ebintu si bya bulijjo naye gwe ate oyagala oliweyise mu mbeera yaki nkwegayiridde ensonga nkulu nnyo oyinza okuba nga oyogedde togisimbyeko kuno kiddemu obuzibu bwaffe twagala tweyise mu mbeera eya bulijjo naye ng'ate Mwami Museveni atuyisa mu mbeera etali mu nsolo ate tweyise ng'abantu okitegeera